Namusizaako mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'alangira n'agamba nti nno okuva ku lubereberye Dr. Kizza Besigye adde apulaninga kutta famire ye. Kuva ku lubereberye abadde apulaninga kutta famire ye. Oli ku UG Update TV gw'atannakuba ng'osubscribinga kkirira wansi bw'agala otweyungako okone mu kigambo subscribe ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Wabula nkubiriza gwena subscribinga teweerabirako na mukadde kajja kuyambako kuleetera notification message okuba nga waliwo information gye tuyingizaawo mukwano gwange ali ampuliriza. Kaakati oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okusibibwa mu kkomera ebbanga ddene era azze awozesebwa ng'agezesebwa mu military court, ekintu abamu kye bawakanya ekimenya amateeka. Wano General Muhoozi Kainerugaba we yasinzidde n'avaayo n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti oyo asaanidde okuba ng'awozesebwa mu military court olw'ensonga okuva ku lubereberye yayagala dda okutta famire yange naye byagaanye bugaanyi. Yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Twitter n'apostinga gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno Dr. Kizza Besigye eyaliko former doctor wa UPDF avuddeyo n'awaayirizibwa ne General Muhoozi Kainerugaba nti abadde mu lukwe lutta famire ya General Muhoozi Kainerugaba, famire ye gwali eyampuliriza. Ekintu ekitannaba kuba nga kitegeerekeka bulungi nnyo naye nga tumanyi nti General Muhoozi Kainerugaba ennaku zino yeefumbiridde omuze ogw'okuba nga ayisanguza ebigambo ku mukutu gwe ogwa social media gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tujjukira bulungi Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu Kenya mu kibuga Nairobi ng'ali ku airport n'abajaasi ba UPDF abataategeerekeka ne ppaka kati bannabawa amannya gaabwe. Yakwatibwa mu kibuga Nairobi nga bagamba mbu bamusanga n'emmundu bbiri ez'ekika kya pisito ne bamugulako omusango gw'obutujju ssaako n'ogw'okkwata missiles ebyokulwanyisa nga tateekeddwa bikwata gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Weegutyo egukyali ku musango gwa Besigye. Omutegeeza gwe katweyungako oli ku UG Update TV kw'osinza oba ng'otuwuliriza era gwe ayagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Tujjukira bulungi nnyo newankubadde leero Dr. Besigye alabiseeko mu kkooti naye embeera gy'ajjiddemu si nnungi, ebadde tesanyusa, embeera ebadde tewoomya nnakabululu. Wano nno bwe tuvaayo ne tugamba jjojjuuza ekitongole ekya Supreme Court yavaayo n'ewa ebiragiro n'egamba nti nno abasiviliani okukozesebwa mu kkooti z'amagye tekisaanidde era ekyo kye bakola okukozesa Dr. Kizza Besigye mu kkooti yaabwe kimenya amateeka kubanga bo tebalina jurisdiction zibaganya kubanga bawozesa abasibe ng'abo mu makooti gaabwe oba mu military court. So abasibe bandibadde basalendingibwayo over to Supreme Courts ezisobola okuba nga ziwozesa emisango gyabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati omusango gwatuuse ekiseera ne gubijja. Omusango gwatuuse ekiseera ne gubijja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga bagamba nti nno Dr. Besigye abadde n'olukwe olw'okwagala okutta famire ya mwami Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Ye Muhoozi bw'atyo wavuddeyo n'agamba tetunnamanya twasembayo okulya nga international forces ziyingidde mu nsonga eno nga babuuza Matache naye baasirika tetunnamanya ki kigenda mu maaso masekkati ga Dr. Kizza Besigye ssaako ne gavumenti eriko etwala obuyinza ssaawa zino. Kutegeeza nti obadde ku UG Update TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Watannakutuyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otuyungako ddala bulungi nnyo. Newankubadde abamu bavuddeyo ne bawakanya ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba nga bagamba lwaki talekerawo okupostinga search posts ku mikutu gya social media nga waali Chief of Defence Force mulamba. Bandibadde bamuwa enkola n'engeri ey'okutambuzaamu social media ye rather than okubeerako nga vvoola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bwe bityo bibadde bigenze ku Dr. Kizza Besigye ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ng'asongamu mu Dr. Kizza Besigye olukwe nti abadde ku pulaani kuva ku lubereberye ng'ayagala okusaanyaawo kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni gwali eyampuliriza. Abali ekkata mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV, abali Dubai, abali Saudi Arabia,
abali ku Qatar, abali Oman, mwenna mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti no tukomawo tugenda kubanga tukoma ne information enjujuvu ddala bulungi.